Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom, omukutu semakutu gwayiwayo okuweereza ensonga semasonga wezitandikira. Honorable Betty Nambuze bakireke kyakoze munyagwa n'akabiina ke aka the Common Man's Party nkugambye nkoko bana kakati yate Secretary General ako amanyikiddwa nga Bigirwa Moses nkugambye ebibye naye bwe bityo jukira nti olunaku lwajjo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nti olunaku olwajjo abamu ku abo ababadde bamwolekeddeko yadde baddayo olunaku olw'ejjo ejjinja emmotoka yafunye accident era omu ku abantu ababaddeko n'afiirawo. Kabonero si kalungi ate eri ekibiina ekiba kyakaggulawo nga tekinnaweza dde olunaku okubeera nga omusaayi guyiika. Though amawulire tegakiwadde nnyo budde. Kaakati nno Dr. Sam Kazibwe ono nno avuddeyo n'atukubira ttooki mu bibiina bino ebitandikiddwa n'ategeeza nti ampawo na kimu ku ebyo ebibiina ebyakajja kiri ku mulamwa. Ebigambo bye mbirina mu bungi ngenda banga mbikuwa osobole okubeera nga ate obumenya buterevu nnyo nnyini ddala. Nze Deni abatuusaako ensonga z'essemasonga ku BTN Media Beyond the newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka gyempere like. Bw'ogiwa like edduka emisinde mingi n'etuuka ku buli ssekinnoomu kyokka ate era mu ngeri emu video eno wekusanze wonna bwe guba nga gwe munoni gwo gusosola ku video zaffe nkusaba subscribing kona wansi mu kagambo subscribe then omaloko ne wali waggulu mukade okaje personalize okateke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Ate era njagala okujjukiza nti twakoze omukutu omugi okumanyikiddwa nga Deni exclusive ate ebeera DEN then exclusive. Wansi mu comment section waliwo link gikone mwe kutwale direct ku nsonga ezo osobola obanga ate you subscribing eyo kubanga bingi betutagenda teeka wano naye nga eri ku mukutu ogwo tubitaddeyo. Kankusabe onzikirize tutandikire waneeno wennyini wuliriza ebigambo bino. Lwaki bangi balina doubts ku bibiina bino honorable in your view? Lwaki olowooza? Akaana ako wadde muka gundi ono yani Kalojja. Mukakaija yabadde olubuto naye DNA sikana kanambozaako abantu ne bakategera nti wamaako kaana kaki kanamboze era very soon olaba luno olumbe lukute ne political parties enkadde si mpya zokka zoyogerako nokiraba nga political party enkulu naye nga byonna byekola nga nayo bagisensera ate ne wabeerawo political party nejja abantu ne bagitunula ne bagamba wamma ddala wano we wali ki. Banja boogera balina okubuusabuusa bigendera by'ebibiina bino ebimeruka. Anti kankubuulire nti nkugambye nti mulimu amazima naye awali nkugambye nti endamawogo zizaalamu abalungi n'ababi era ebikolwa ebinaddirira from here gw'owulira ekibiina ojja kubiraba teweetaagisa na bukugu bwa nkizo. Bannaffe abavuddeyo nga ddala tuli ku lutalo lumu ojja kulaba wajja kuyita tujja tambula ebigere bisatu ng'olaba tutambulira wamu. Naye era abo abavuddeyo ng'ekigendererwa bazze beejenti booli they are surrogate mothers ababireese nga basurrogate oba ba political entrepreneurs oba merchants era ojja balaba era bijja kwawuka mangu tokitya era tekijja tugaana genda maaso naye omanyi bagamba gyotega amaggwa bwe bakugoba gy'oddukira ate lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Bwe wabaawo omuntu agenda agamba nti kuba bannabyabufuzi nze mbamanyi bwe wanaabaawo omuntu agamba n'agenda n'addira omuntu nga ali ku kibiina nga Namboze mu bigambo bye agamba nti luneeno olutta muka kitaawo oba oliawo lw'oyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko ate era gy'osuula amaggwa
bwe bagoba joddukira kakati bano yagamba nti bano ba political entrepreneurs bano basuubuzi ba byabufuzi ba type Munyagwa ne banne nga bwe batandika ebibiina bino babitandika kubanga bategedde nti buli ali mu iPod kati omusimbi gugenda kujja nti era nupu gwadefuna kati gujja kudda ewammwe mujje mugende maaso n'okubanga mumulwanyisa musobole okubeera nga oba oli awo musuula NUP. Okusinziira ku Bobi Wine yafaayo n'ategeeza nti billions 30 zaweebwa ab'enjawulo abantu okubeera nga balwanyisa ekibiina kya NUP n'okukisuula ku ttaka. Information gyenfunye olunaku olwaleero wabaddewo omukutu gw'empitamuko n'ensoma ku nsonga nga bagamba nti NUP intelligence yaayo ezudde abamu ku abo bambega babadde mu kibiina kya NUP ab'omunda nga bamu bambala ne overall ne balowooza nti oba oli awo baabwe era okusinziira ku intelligence ya NUP imbu bagendera ddala maaso n'okuba nga basunsula okulaba nga batuuka ku kinyusi ky'ensonga nga bwerina okubeera. Kaakati nno Betty Nambooze bakireke yakutte Munyagwa n'amufunyaafunya okumutuusaawo. Njagala nkwe ku vidiyo eno ya musajja mukulu ono Dr. Sam Kazibwe wa ku CBS eyo bangi mumumanyi muwulirize ebigambo bye bino wulira. Bayagala kutandika kibiina kya byabufuzi si buli kibiina kya byabufuzi nti ekigendererwa kutwala buyinza ampuliriza konsasire kakati so okwetoloola ensi si buli kibiina kya byabufuzi nti kiba kyagala buyinza ebibiina ebimu bitandika nga bo balina nsonga gye baagala kuggusa ng'ebibiina ebinene tebisobola kujoogerako ebifiiriza akalulu kati ojja kulaba tunulira ekibiina kya Green Party German kyo tekifa nnyo okubeera mu gavumenti. In fact bukyakitondebwawo gavumenti eno eyakavaako yeyo kajje kikoze nakyo omukabo naye mabega eyo yonna nga bakiyita nga kigaana kuba kimanyi bwe kinajja mu gavumenti ensonga zaakyo ez'obutonde bw'ensi buli obuli ku extreme left bajja kijja kuseeseetuka kati ne mu America era Green Party gyeri mu America ena ekibiina ekirala ekya Nudist Party era lumu candidate waakyo yavuganya kuba president nga kusinziira ku Dr. Sam Kazibwe atunnyonnyola nti si buli kibiina kya byabufuzi ekijja n'ekigungibwawo kiba kizze n'omulamwa ogw'okulwanyisa oyo abaaludde mu bukulembeze oba nakyemalira oba ali okutwala obuyinza wabula waliwo ebimu nga bijja okukola nga kiguumaaza ebirala bijja ne bibeera ekibisiikirize byekyo ekiri mu buyinza ebirala bijja okutuukiriza ebigendererwa byabyo ate era n'ebimu bijja okutuukiriza ebigendererwa by'eyo pate oba eby'omukulembeze abaali mu buyinza. Mu kusinziira ku Dr. Kazibwe bw'atyo bw'atutegeeza kaakati gwe abadde yeebuuza ekintu bwe kiti kikola kitya era kijja kitya wano wenjagala ofunire ansa nti Kazibwe byabadde ayogerako bye bino wuliriza wano. Olusaniya it is a symbol of shared meal. Yeah. Okay? Kyemanyi wakulirako mu kyalo mwanyinazi. Toyinza kubanga oli wabikomera. Ndi wakibuga nnyo naye. Embeera ogitegeera. Kakati ife abakulira mu byalo baatusavinganga in a communal way. Mwena mujja ne mutuula ku round. Regardless oba gwe maama wo muzeeyi gwe ayagala ennyo oba gwe maama wo muzeeyi gwe yakawasa oba gwe wasomye ennyo ku ssomero gw'obasinga shared meal. Buli muntu n'avaawo ng'ali satisfied. Okay? Kakati tugamba Uganda teri shared equally. Keki tebagisavinga equally. Keki tevaayo bulungi. Waliwo betwayise ba grade few. Abakutte ndowooza otegedde omulamwa omutuufu mu biseera biri Ronald Mayinja bwe yali ng'akyali musajja alumirirwa bannansi oba oliawo n'ensi ye yayimba oluyimba olugamba nti ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamu abuze katugitunde mu bibajjo ebintu byonna byasoba dda. If you look at Uganda where it is right now,
biraga nti bannaye buli kintu tekikyali mu nnomo buli kimu kiri mu mbeera yaakyo bano nno mu mani by the way ekibiina kino okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda simanyi oba tweet yonna gi screenshot nze kanyinoonyeeko wano kanyinoonye ndabe okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kavudde ne kategeeza nti ko ekibiina ekya Common Man's Party tebakimanyi wabula kye bamanyiiko nti they were notified ku kibiina ekyo wabula kiyitibwa is it economists party bwe kiyitibwa nga bagamba nti bano baali bakikyusa erinnyo kijja eno mu ecom okukiza mu Common Man's Party naye ng'agamba nti tekibeera tekikyusibwanga then ife weweebuuliza batuuka batya okukola ne delegates conference ekyusa nga bineeno tebibadde gazetted kakati buli lwolaba nti olaba babawa that kind of favor it means there is someone ali behind ekintu ekyo era agenda mu maaso n'okubanga akivuga okubaako interests ze zatuukiriza kakati ebyo byonna nga mbitadde awo ebigambo bino tubiwulirize bulungi byani bya Honorable Mbidde wuliriza. Things have changed in Uganda. People are beginning to take their comedians very seriously and considering politicians a joke. So it is the inverse. A person to win, we are now no longer referring to the capacity of that person to deliver. But we are relying on what we call celebrity panjandrum. So every leader is establishing a cross-sectional command structure from top to bottom, making sure that his aspirations and whims will actually be respected right from the ground. They are going to appoint candidates from top to bottom. And when you hear centrifugal forces, what we would call cataclysmic imponderabilia, because now that is the correct term, you know that it reflects what is happening. When you see leaders... And the center of that is in Masaka, so your home district. That is the microcosm. So I can tell you, Toby, we are... Ebigambo ebyo mubiwulidde nti abakulembeza abamu we batuuse bali mu kugenda maaso na ku expressing bonna bagezaako okubanga balaga obwa comedian nti ono comedy yennyini gwe bagenda maaso n'okubanga oba oli awo bazannya bw'otunuuliramu abaami bano ab'olusaniya maganda wange onyeenya n'omutwe n'ogamba naye Mukama Katonda eggwanga lyatuliragawa abasajja bulijjo bavuma n'okola bino byonna nga babikola lweyo nsonga kakati kankuwa ebigambo bino bya Honorable Namboze Betty bakireke biwulire. Uganda bantu bagezi tino ye n'agamba aliko waliwo akabonero k'omuti n'ak'ennyumba akalulu abantu bamugamba newankubadde oli mu muti naye n'enju yiyo akalulu bannayuganda bangi ne bakamulekera eyo gye yava n'agamba ebibiina bizzeewo naye with that false interpretation such political parties abazungu ze bayita surrogate political parties ezivudde mu surrogate politics nga bw'olaba nti abakazi bonna bazaala abaana naye waliwo omukyala atazaala ne wabaawo amuzaalira ng'ejjiri ono naye nga yaliwa baliteeka mu mukazi omulala n'alikola ki n'alizaala omwana we bamupima DNA baga nti oyo omwana Namboze tabangako olubuto naye akaana ka Namboze ne bba bakireke naye nga kazaaliddwa mukazi muki kati nga Katonda naye bwe yakozesa Mariya okuzaala Yesu nga si mwana wa Yozefu okiraba naye nga Mariya n'azaala Yesu naye nga si Namboze mu ngeri gy'asabulamu alina level kwabitadde agamba nti bino ebibiina okubaawo kiringa oli neyiba okuzaala n'azaala omwana ng'omwana afaanana owa wano ne beebuuza yiye ate DNA nga yeeri nga kumbe eddala ekituufu omwana oli weeri
nti byagezaako bwe notegeeza nti yadde ebibiina bino bizaalibwa naye mukama waabyo ye General Gundi ow'ennyumba eri enkulu era byonna bye bakola okulwanagana n'ebibiina ebirala nti ebyo biri mu nteekateeka era bw'etyo script bw'egamba nti birina olwanagana ne kino. Wuliriza wano. I am the president of the Common Man's Party. Go ahead. Yes. Waliwo abasajja benjagala okunyumizaako baali bana babeerawo mu mwaka gwa 1921 ekintu kyabwe kye baakola kyaliwo mu mwaka gwa 1921 ku 1926 baali barasha omu baali bamuyita Zakobo Zenoseki erinnya amannya gaabwe mazibu omulala nga bamuyita Yevono Azefa Romani Malinosky ne Dmitry Bogrov bali mu kitongole kya Russia kye bayita the Soviet State Political Directorate OGPU. Kakati waliwo olutalo olw'amazima abalasha lwe baali batandise ku gavumenti eyali mu buyinza nga luli olutalo lw'amaki lw'amazima. It was an underground nga bakola underground organizations naye nga ziseketerera kutusuula eyo gavumenti ya Boloskov Vic. Kakati nabana abasajja bo nga bakitongole kya gavumenti naye nabo ne bagenda underground ne bateekayo ekibiina ne bakiyita Monarchist Union of Central Russia ne bakiteekayo nakyo underground. Kati ekyo ekintu kirina erinnya ery'Olufalansa naye omanyi nze engeri gye saasoma nnyo mateeka oba ki naye kankyogere mu Luzungu bakita agents of provocation. Agent provocateur. Agents of provocation. Yes. Mu Luzungu. Kakati bo ne bagenda underground. Ba agent yabeerani kayungirizi wokutinkula oluda wokusosonkereza. Kakati ne bazimba eyo gundi ojense yaabwe kati bo mu kuvuma ono gwe baali balwanyisa ate bo bayitawo era baabuzaabuza abalasha bangi. Omu ku bo yali musajja mulwanyi nnyo baali basajja baali bamuyita Boris Savieskov ne munne Sidney Leila bo baababuzaabuliza ddala ne balowooza nti bano eno agency y'amazima nabo ne bagiyingira era yagenda ebawala awala bwetyo paka bwe yabayingiza munda mu Russia bambi ne babakwatirayo ne babawanika ne kalabba. Ono nno byayogerako si bya Russia. Kati bino byowulira ayogera ku Nuupu n'ebibiina ebirala naye mu ngero agamba nti bano ababasikiriza nti mujje bagenda maliriza nga babatutte omusajja babawongeyo nti mukama waffe tutuusizza eddimu lirino liwatutuma olyoka olengera embaga. Namboze kati baba Nuupu nkusaba owuliriza video eno bo bagamba wano wetuli tulabye emyaka kati gigenda kuweraana ng'abantu babadde balonda naye nga be balonda batuukiriza ekigendererwa ky'omuntu omu mu ggwanga lino Mwami Museveni. Kakati wawe tugamba nti namuwulidde Mwami Museveni ng'ali Kasokoso ng'agamba nti abantu beeyo beetuga kubanga balonda opposition. Naye nange nenjagala nnyanukule Mwami Museveni ti bw'abanga ab'e Kasokoso aba ab'ekira balonda beetuga nga balonze opposition tugoloza bannayuganda emyaka 4 babadde tebeetuga nga balonda Mwami Museveni. Kwegamba yabalaze nti bw'olonda omuntu ataweereza oba weetuze. Kakati mu kifaananyi mwe tulabira Uganda mweri n'empeereza ya Uganda bwefaanana eva mu gavumenti kitegeeza nti emyaka 4 bannayuganda babadde bali ku muguwa. Oluvannyuma lw'emyaka kati gigenda ebyo nno bye bigambo ndowooza obiwulidde munywanyi tekinnetaagisa biddamu. Nze Dani tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu ogwayiwayo okuweereza ekyo ekisinga mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo wakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.